Olweggulo bwabadde bukya amawulire ga Major General Deus Sande abadde akulira enkambi y'amagye Kasajjagirwa mu district y'e Masaka ne gatandika okutambula nti avudde mu bulamu obw'ensi eno okusinziira ku kiwandiiko ekyatuweerebbwa ate ayogera amagye kano Chris Magezi yatutegeezezza nti Major General Deus Sande yabadde asimbudde okusobola okubanga ate ajja e Kampala okwetaba mu kusabira munnamagye munne era naye Katonda gwe yajjulula ku lunaku lwali lwa 5/6 kakati no munnange wakati mu lugendo ng'atambula okujja e Kampala yabadde anaatera okutuuka mu bitundu eby'empigi awo n'afuna obuzibu mu kussa. Bw'afuna obuzibu mu kussa be yabadde nabo ne bamugezaako okumuddusa mu ddwaliro eryabadde linaanyaawo bagezeeko okutaakiriza wabula ebyembi ne kitasoboka era bw'atyo n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Kaakati Major General Deus Sande ono bannamasaka naddala bawangaalira mu Masaka ebbanga lyonna balina ebigambo bingi nnyo bye bamwogerako bye bamujjukirako ebyenjawulo bye baagabanyeeko nga bajjukira obulamu bw'omukulu ono kubanga abadde awangaalira mu bbo n'ebintu bingi nnyo bye babadde basobodde okubanga bakola nga bali wamu. Wabula mmwe bannayuganda naddala nga toli nnyo w'e Masaka ate nga togoberera nsonga zino emanye abantu babeerayo eyo kakati ojja kusanga nga mu bantu ab'amaanyi mu ggwanga muno siriimu naye nga mubalabi ba TV agamba Simon mumanyi kakati wali ajja okubeera awo ng'agamba nga mbadde simugoberera kubanga abadde simwogezi w'amagye abadde ki kati ababadde bagoberera omuntu babadde bamumanyi naye wabaayo omuntu gy'ogamba nti this was the highlight naddala mu kariya ye. Kakati mwaka gwa 2020 nga twetegekera akalulu ka 2021 biseera bwe yali akyali Brigadier General yavaayo n'akola remarks bannayuganda abamu ze balowooza nti nno zaali tezirina kukolebwa munnamagye era kubanga ajjukira munnamagye talina kwetaba mu kibayita partisan politics. Alina kuba non-partisan tolina kwetaba mu byabufuzi byawulamu bantu naye yavaayo n'akyogera lunyengo omugezesezagula essowaani nti eggwanga lino tulinwaniridde tetujja kukkiriza kulikwasa abantu balina ndowooza gye tutategeera wabula abakulu mu magye baavaayo ebigambo ne babigamba bannange ebigambo ebyo si byaffe tetubirinaako kakwate tetubirinaako yadde. So naye oyinza okugamba nti yali highlight ya kariya ye wadde nga mubaddemu ebintu bingi nnyo byakoze naye kati abantu oyinza okumufaalingako oli n'amujjukira naye kale nga tannakuweebwa nkambi y'e Kasajjagirwa okubeera nga ate agikulira. Omukulu ono yaliko ke Somalia ng'akulira ekibinja ky'amagye g'e Uganda agali mu kago gwa AMISOM era nayo yakolerayokko. Mu mwaka gwa 2024 yakuzibwa eddaala n'ava ku bwa Brigadier General nadda ate ku bwa Major General wabadde ali awo era ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kuba yali akyali omuduumizi w'amagye ag'oku ntikko ye yavaayo n'abeera ng'ataamukuza. So bw'atyo embeera bw'etyo bwe yabadde wabula ng'omuntu bw'ava mu bulamu obw'ensi eno mu kutya mu kwagala obutakkiriza omanyi okufa ko twakwagaana okumanyiirika. Kakati ngeri gye kwagaana okumanyiirika omuntu bw'ava mu bulamu obw'ensi eno out of fear abamu n'omu nga omulala abamutuufu asobola okubaako kyayogera naye kale mu kalulu kano ke twakafundikira naddala mu district ey'e Masaka eyo gy'abadde awangaalira ab'ebyokwerinda oyinza okulowooza nti nno mpagi mu kalulu naddala ak'omu Uganda wano esooka mu kuleeta obutebenkevu n'ebifaanaganako bwe bityo naye oluvannyuma lw'ekibiina kya NRM okuwangula naddala mu kumutendera gw'obubaka bwa paalamenti kirabika waliwo ekitundutundu mu banna NRM abataali bamativu either n'obuyambi bwe yabawa oba n'okulowooza nti ayinza okubanga teyabayamba kimala. Lwaki njogedde bwe ntyo asimu eyo yakwatira ekibiina kya NRM card mu bitundu ebya Kimanya Kabonera era yakwata kyakubiri saagamba naye abadde mukwano gwa General Sande naye agamba nti yasembeyo omulabako akawungeeza akaluli ku lunaku olwokubiri yali ali mu kukola service mmotoka ye
ekitegeeza nti yali yeetegekera kubeera nga ate agenda e Kampala naye muye asiimwe ku Sande gw'abadde amanyi ne Sande gwe yalabye kwolwo olunaku yalabise nga yabadde mweraliikirivu yalabise nga omunafu asiimwe bw'ogatta n'ebigambo bye yamugambye nti ekinnuma nti nkoleredde nnyo NRM n'okulaba nga mubeera awo muli naye ekinnuma ye muntu okutwala lipooti n'agamba nti nno ate mpagira oludda olulala ebyo bigambo byabadde byasiimwe simanyi njagadde njagala osooka ompe ku bigambo ebyo tulina okukola n'amaanyi okweyongera basobole okutulaba nti nno ddala n'ebyo enkenyera ezibadde zikyasigaddemu tusobole okuzitereeza tutambule nga tuli bulungi. Abadde muwagizi nnyo ow'enteekateeka z'essaza naddala omupiira gw'essaza ng'aleeta ssente ate mu kasirise teyeeraga mu kamera n'aleeta ssente n'akugamba nti zigende ziyambe ttiimu yaffe. Omukulu ono abadde ajjayo ekitiibwa ky'omuntu omutendeke mu magye. Abadde jeno naye ng'ate tuwaŋŋana amagezi okolamu emirimu. Abadde muntu wa buli muntu ng'amutwalanga bw'ali ngakubira akasimu ne mwogera ne Meja Jeno. Naga nti mpulira kinnuma mu bigambo byo nti kinnuma abantu kuvaayo ne bagamba nensayo mpagira sayidi eringa ndaba ddala kimuluma hiro ku week. Nfiiriddwako nnyo omulwanyi wange abadde awuliriza ng'obadde oteesa naye abadde ayagala ennyo ekibiina ky'NRM ennyo ng'ate ng'olaba nti emirimu gy'akola gimukkiriza nnyo kulaga sayidi naye ekibiina abadde akyagala nnyo. Nekibadde kizibu nnyo okulaba nti General Sande munyiivu ate kibadde kizibu nnyo okumanya nti na musirikale nga tali mu uniform. General Sande naffe abantu aba bulijjo abadde abatutwala ng'abantu aba bulijjo ng'awuliriza. Tulina okukola n'amaanyi okweyongera basobole okutulaba nti nno ddala. Ebyo byebimu ku ebyo byamwogeddwako tujja kusaba Mukama Katonda abeere ng'ataamuwa ekiwummulo eky'emirembe. Then ndowooza nekiyinza kubeera n'entandikwa ya reconciliation mu banna NRM because era ne munna kibiina kya NUP Rose Nalubowa bwe yaliko mu interview emu bwe yali ayogera ku ebyo ebimu bye yayitamu ng'ali mu kalulu yayogera ku omukulu oyo Sande bwe yali ku Tale Center n'agamba namusisinkana bwe musisinkana ne mmubuuzaako naye bamala okunnangira ate munange gwe nawangula n'asigala nga nnumiriza nga ngamba nti Sande obuwanguzi bwakuwadde akuwadde byoya byanswa kakati ekyo bw'okigatta ate n'ekyasimu ekyagambye ekyabamu ku bannakibiina ky'enani babadde balowooza nti nno awagira bali oyinza okulowooza nti biri ebimu ku ebyo ate era nennameere bwe yakola olukuŋŋaana lw'amawulire ku lunaku ndoza lwali lwakubiri yakola olukuŋŋaana lwa bannamawulire yayogera ku bannamateeka oba abakuumaddembe ye balowooza nti nno baali kitundutundu mu kufutyanka akalulu ke nga beegasse wamu ne returning officer kubanga kyolina okumanya nti nno aba RPC ow'e Masaka oluvannyuma lwetwamaliza akalulu n'agobwa nga nammeere alumiriza nti oyo yeegattira wamu mu kufutyanka akalulu ke okwo n'agattako n'omugenzi era ng'agamba nti nno nga basinziira ku polling station eri e Kasijjagirwa bamwononera box 3 omwali obululu bwe yali akoze eki agenda mu maaso okubeera nga ate awangula so ebyo nno awamu tetugamba nti bye byaviiriddeko omugenzi okufa naye tubiwulidde nga biva mu mimwa gy'abo ababadde okumpi naye so oyinza obutamanya neringa n'entuuko mu nsi bannaye gyeri entuuko gyeri omuntu asobola okutuuka akaseera ng'obulamu bwe bwebo butuuse buweddeko ng'ate alina okuba nga yeeyongerayo mu bisobola okuba nga biddako naye kale tujja kuba nga tulindira bannaffe bannamateeka babeere nga tebatubuulira kyekigenda okuba nga ate kiddako mu mbeera efaanaganako bwetyo ngenda kwetoola mu katono nnyo tugenda kumaona ebyemizannyo then tujja kumaona birthdays. Good morning.